Leero mu katambi kano ak'obuseegu ke nkuleetedde ke katambi aka Mutesa I Royal University. Kano akatambi kanyumye bw'onoobeera obadde okalabye. Ekyana ekiwala kirina amazzi. Simanyi oba wali ozinya ku mmana ng'erina amazzi bwe gatyo ojja kubeera ng'ombuulira. Naye bw'onoolaba akatambi kano eno ojja kulaba nti mu butuufu abaana abawala balina amazzi. Kyanyumiddwa kwegamba bw'obeera obadde otunuulidde obutambi bw'obuseegu obubadde bufuluma. Kano kwe katambi akakyasinze kali hot kawanvu si kampi nga buno obutambi bw'olaba nga bakutteko seconds 2-3 oba seconds 10 kano ka ddakiika 2 ne seconds 21 era akatambi kano ogenda kubeera ng'okalaba ngenda kubeera nga ngakuwa ekyana ekyola kirina engeri gye kyatuulamu ne kibeera mu kano ka style ke wandiise cowgirl position ne kituula ku mukira ne kibeera nga kyezina ne kibeera nga kinyumirwa oba okitegeera. Ngenda kubeera nga akatambi kano eno nkakuwa obeere nga okalaba. Bambi banyumisizza ekintu kyabwe era kyova olaba mbadde nga nkusomesa nga nkulaga engeri gy'oyinza okubeera gwe nga ozinamu omuntu n'abeera ng'atuuka ku ntikko. Ogenda kubeera ng'olaba engeri gy'oyinza okubeera nga omukira guno eno gukoona kajanjaalo kali omukazi n'abeera ng'ayiwa amazzi g'abadde mangi gonna ogenda kubeera nga buli kimu okiraba. So ekiwala kirina engeri gye kyabadde kyenyoonera ku mukira nga mu butuufu olabira ddala nti kyabadde kigumiisinze. Byonna ngenda kubeera nga mbikulaga. So ne kitegeeza nti gwenga omukyala osobola okubeera ng'obeerawo n'onyumirwa omukira n'obeera nga weezina gwenga era nga bw'ogenda okulaba nga bali mu cowgirl position ogenda kubeera ng'okiraba cowgirl yeetya omukira gwabadde musale kugamba kuno kungulu ekiwala kyabadde kyevinze bulungi okitegeera. Ngenda kubeera nga nkolaga lwaki nkunyumiza bw'obeera obadde okeetaaza nja kubeera nga nkakuwa ogenda kubeera ng'oyigamu buli kimu ojja kubeera ng'okifuna. So mu buno obutambi bw'obuseegu obwa university ekituufu kiri nti kano ke katambi akakyasinza okubeera nga katrendinga oba nga kanyuma. Wali ozinyeeko omuwala ng'alina amazzi? Tubuire mu comment section awo kibeera kitya okiwulira otya. Ngenda kubeera nga nkulaga obeere ng'olaba ka video.